Tugenda kweyanjula, just your name and the constituency that you represent. Just the name and the constituency you represent. Let's begin with the Deputy SG. Please come and stand here. We start with you, Mama. Just your name and the constituency that you represent. Is this the same as the one part there? Mr. President, Deputy President, SG, colleagues, abemikwano erinnya nze Aisha Kabanda narule mbaka Parliament obutambala era amyuka mukulu Lewis bongoya. People power! People power! Baganda tukyusemu tugambe gugumuka. People power! Gugumuka. People power! Gugumuka. Gugumuka. People power! Our power! Your Excellency and the Commander-in-Chief, Yenze Chirumira Hassan, mpaka okuva katika South Duaro District. Thank you. Kunga Uganda, kunga! Kunga Uganda, kunga! NUP! Everywhere! People power! Our power! Mr. President, yenze omuzoganyiwo omubwati zake Francis ow'emityana era Mr. President kasita olabye overall eno kiba kitegeeza ticheyawo bamaze okukunga timu zonna zonna zirazo okuva mu regioni zonna zonna kati kyekiseera tusimbule ekiri wano kirumbe ku kihi era nga mmanyi n'abaka bannange nga bwe twali luli mu kisa kya campaign kyekiseera ovulo tuziddemu tuleete era ne mu parliament awo tuze confrontational politics we show them we need to do what to move twetagisa okutambula era nga manyi Mr. President order agitowadda era kyekiseera Mwami Museveni tumuwadde eddembe erimala kati kino kyekiseera tufe naye kubanga asse bangi awambye bangi kyekiseera naye tumuwambe naye waakiri bakyetagisa n'okumuta tumukole ki ate nga mbabuulira teguno omwaka 2024 bw'atagenda waakiri yakola ki mwe mukyogedde mwebale nnyo mwebale ddala people power. Okay, tuyaziza Ababaka, you can go and take your seats. It was 9th of October 1962 when the nation was beautiful and unity in diversity. Check. Okay, tuyaziza naye ka atayaka Joyce Magala mukalabye asabudde ka atayaka abayuti kalike nnyini oba mu parliament tunatandika ezo gugumuka Uganda gugumuka Mpigi a people power our power. Mr. President, nditted Namboze Dimbaka Mchalo wa Mpigi district. People power, our power. I'm Sorobula Stephen Chinalo Musomesa, Mupelo Gazi Municipality, Lukwe District. People power, our
Our power. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Kiboga kunga. Kunga Kyankwanzi kunga. People power. Kaya Christine Nachimwero. Omubaka omukyalo wa Kiboga district. Mama Mabiri omupya. People power. People power. The name is Betty Efenalima, the woman MP for Wakiso district and the shadow minister for local government. Local government ensonga tukyaziriko tutera tumalirire tulabenga local government ewanikibwa ne bonna tubanoonye bajje balabenga ddala batambuza Uganda naye ng'omusingi local government okuva ku LC1. Thank you. A people power. A people power. Your Excellency. Erinnya nze Namugagoreti. Amanyiddwa nga Honorable Minister. Owa Science Innovation ne Technology. Mu gavumenti eyeeteeseteese obulungi bano bannaffe nga bayebayeba obuyinza tujja bukwata tukwesa ekitiibwa. A people power. Buli wawulira Honorable Minister Namugagoreti mu alternative government. People power, our power. So Mr. President sir, yenze Kanyike Ronald Evans omusajja weekwatangabo okuva mu Bukoto East e Masaka. People power, our power. People power, our power. So Mr. President, leader of opposition. Your Excellency, the President, Mukamange, leader of opposition and the Secretary General, Nze Salongo Kakembo Mikaeli Mbwate Kamwa. Omubaka okuva mu kibuga ky'Entebbe. Yes. Kunga Uganda kunga. Kunga Kasanda kunga. Kunga Mubende kunga. Kunga Mubende kunga. Kunga Kiboga kunga. Kunga Michana kunga. Kunga Mwena kunga. Babita Patrick Nsamba omubaka akyekirira abantu ba Kasanda North mu Parliament. People power, our power. People power, our power, NUP, and everywhere. Several President Nze Luchamus David Kalwanga, Dimbaka Webusujju, several Webalenteka Teke, Chino Chetwetaga, Chino Chetwetaga. Bagala Joyce Ntwatwa, omubaka omukyalo wa district y'Emityana, minisita wa Kyagulanyi avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulwanyisa ababbi b'amabaati. People power, people power, people power. Mukamange President, amanya gange nze Lutamaguzi Semakula omubaka wa Nakasegeza. People power. People power. People power. Mr. President, yenze fungua barabara wa Serukenya David, Minister w'ebyobulamu mu Uganda empya. People power, our power. So Mr. President, Zena Mutawe Joani, omubaka omukyalo wa Masaka district. Era Mr. President, from lama waffe gwe tuliko, tugoba amalwa Kanyunyi kongozi bayo. Kiba kiri, obuogola mandwa n'omukongozi okola ki? Omugoberako. Mr. President, efe waffe kye tuliko. NUP! Everyone!
Mr. President Nyeko Derek omubaka owa Makinje. Power, our power. People power, our power. Sebo President Mwadanku Nyinjige Manya ombako w'Ekyadondo East. Sebo President obulayizibwa bwe wankwasanga minisita w'ekisikirizo w'amawanga amalala nzikiriza mpisewo kana diaspora. Kunga Africa kunga, kunga Asia kunga, kunga Europe kunga, kunga America kunga, kunga nebakadama kunga. People power, our power. People power, people power, NUP, everywhere. Kunga Uganda kunga, kunga Kasanda kunga, kunga Kyagulanyi kunga. Mr. President, n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform, erinnya Kabuye Frank, omubaka ow'Ekasanda ey'Amaserengeta, eyakuba Simeon Nsuuge yakulembera Ojjetaganjola, era nga nkola nga shadow minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga Uganda. Mukama bakuumira. Ky'omusolo nga gukendedde, abalimi nga bafunye akatale, nga mu nsi yo oyina eddembe, tulizimba mu Uganda. People power, our power. Kunga Kampala kunga, kunga NUP kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga ab'obutale mukunge, kunga ababodaboda we muli, kunga abafuuti soja we muli, kunga Uganda yonna kunga. Amanya oba erinnya Kawalya Ababaka, shadow minister wa Kampala owa gavumenti, gye babba ate nga ssaawa yonna tuli mu buyinza. Ubeere bulungi. People power, our power. Kunga Nakaseke kunga, kunga Luwero kunga, kunga Nakaseke kunga, kunga Nakasongola kunga. Sebo Mr. President, ali maaso go nze musajjawo Allan Ssewanyana, omubaka w'abantu ab'ensonga era abayisiimi abanakaseke sento, bakwagala nnyo Mr. President. Kunga Uganda kunga, kunga Wakiso kunga, kunga Busiro kunga, kunga Kyagulanyi kunga. Your Excellency, kusokera ddala ndi musajja mu Katuliki, erinnya nze Matovu Charles. Okimanyi bulungi abakatuliki tebatugana kunywa mwenge, wadde nno bampaayiriza buli bwe ntunula bwe nti nze mbeera kwa alaali. Sebo mukama wange wantuma okukwatirako abantu b'e Busiro. Abantu abo beetegese, abasinga bali ku maini bagamba balagire oba bitrakita byonna biyingira, sebo oli bizzaawo. Kunga Uganda kunga. People power, our power. People power, NUP. Mr. President, yenze Kiyaga Hillary Innocent Dr. Hilderman. Yo gwawa bendera okukwatirako bannamawokota nga bajja mu nsi ey'abeesiimi, nga nze minisita wa arts and culture. Webale nnyo. Kunga abakadde kunga, abalema abali wano kunga, abajjudde ebiwundu ku mubiri wano kunga, abavubuka abali mu kifo wano eno kunga, abakyala abali wano kunga, n'abasajja abali wano kunga. Mr. President, erinnya eryange nze Mukasaalo Iziasi, omusajja awali maaso awali okunyigiriza kw'Abannayuganda atatya bigambo,
atatya mpalana era nga atatiiridde kintu kyonna. Nkiikirira constituency ey'Omaserengeta eya Rubaga South. People power! Our power! People power! Our power! Kunga buyikwe kunga! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Central kunga! Mr. President, erinnya lwanga Jime embwa y'okukyalo omubaka w'abantu banjeru municipality mu Buyikwe district. People power, our power. Okay. Kale nabe ne baspeaker bajje baspeaker nabo bajje. Bakansala mbadde ina bayita lwabwe naye baspeaker baabwe bajje kale. But now we are not giving speeches. The president has another appointment. Just your name and the area. Just Hey, people power! Our power! Nze host mayor. Mayor Wakawempe Sebo president. Era Sebo nkusaasira bw'ogamba nti owekawempe yakulyamu olukwe. Njagala kugamba nti omuntu omu bw'aba yakulyamu olukwe oba babiri bannakawempe tebakulyangamu lukwe. Abasinga obunyi tuli naawe. Kawempe oye! Kawempe oye! Kawempe people power! People power! People power! Our power! Mr. President, ndagala kulopa meya wa Lukagga agenze n'agamba mulya nyama n'abayaye bonse ndi muyaye nayagulira kuleerwe. People power! Amanya Kasirenganda ali mulya nyama meya w'ekibuga Makindye era Mr. President nkusuubiza kunga wa Uganda agambye tugenda kuteeka drone eyo. Buno obusajja mubumanyi musula nabo ku mizigo. Bwe tulina bulirawo ova mu kutiya. Mukateeka mu kutiya ne mukateeka mu kiswa okera ekyanga kibumbye. People power! people power, our power. Mr. President, basebo ne banyabo erinnya muwonge Tom Mayor wa Kasanga Town Council. People power. A people power, our power, Sebuliba Brian Nansana Division. People power, NUP, everywhere. Kunga President Kunga, Kunga Uganda yona Kunga. Erinnya Paul Mugambe, Mayor wa Division Yenakawa. People power, our power. Kunga mpiki kunga, kunga Uganda kunga. So Mr. President, nyine ekigambo kimu fabaloko government gye tubeera abasajja basalawo ente bagiyonkera ku ttale era ejje lirangiddwa wano olwaleero tulina olukusa olw'okukwata oyo ayonkera ente ku ttale n'abaana babagiyonkera ku ttale. Kunga mpiki kunga, kunga Buganda kunga. Sekemba Martin Central wa District MPG. Hajati Nachirija Aisha, Vice Chairperson MPG District. So Mr. President, tukyali ku nsonga dala. A people power, people power. Naweru Division, Mr. Royal Tom. A people power and our power. Mr. President, Zemusajjao Beraze, Zaki, Maula, Eke, Tata Namuri, Mayor Wekobe Raga, and Simovulas Bamusiona. People power, our power, Namino Lydia, Deputy Mayor, Gombe Division. Kunga Uganda kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga fena tukunge. Erinnya Musisi Ismaili, Deputy Speaker Naweru Division Council. Kunga Uganda kunga, kunga Kayunga kunga,
Saba Mr. President, tewali atakimanyi mu Uganda yonna, n'ensi yonna, nti nze gavana wa Kayunga district. Era tubasaba mikwano gyaffe mwenna ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu mujje Kayunga tweyongere okukakasa Muzeeyi Museveni nti Kayunga twagitwala yaffe ya NUP. People power, our power. Nakwede Harriet Kafero. People power, our power. Mayor Kasesero Town Council, omusajja agala boda ye mutukula Kasesero Nangoma ye mayor Oluwati. Saba Mr. President, nsaba okulopera nti amagye ku nnyanja gatuli batubako yinginiza ffe batubako obutimbe bwaffe neyanzegi kunga Seungu kunga kunga Katabazi kunga kunga Kamadi kunga Amanya Sakwe Edward Speaker wa Kalungu Town Council brain power kunga Uganda kunga kunga Uganda kunga mogere nyenja tebaluma kunga Uganda kunga kunga Mukono kunga kunga Kampala kunga kunga Kasangati kunga Iganga kunga Namutumba abasoga mena mbende ino amanya abazanya Rogers bazanya nengo bali bajite mondo kalije tugende mbali sebo tonja akomeza sina kwogera ne kuvaako amanya bazanya nengo Rogers deputy speaker Mukono municipality sebo mukulembeze ba speaker batibaliwe bali Masaka na enzi nzizene ngamba kinjagala kulabako nenzibu kansa sokulaba president tuli nawe boss kunga Uganda kunga kunga Masaka kunga so Mr. President Erinyanze Kalema Cyrus Chiapa Bongo ya kunga kunga Sedoji kunga kunga Shengera kunga. So Mr. President walwacha mukuba kama ati njagala binabulire. Mr. President nze musajjawo Samathias Mulumba olukagaduka ekibabu sabasaba Mayor wa Kyengera Town Council. Mr. President yagala okuyisaawo kano tindi muyaaya awedde emirimu nakulira wano Bugalani ebwayisa n'olwekyo bwe mundaba ndi muyaaya ebyekidukira mu mbikola n'ebyekiyaaye mbikola. People power, our power. Kunga Uganda kunga kunga wakso kunga Erinnya Najja Nasif Speaker wa Wakiso District ekyeja olonze ndi mwana azaalayo Kaleerwe wano wenyini wetuli. People power, our power. Kunga food soldiers kunga kunga food soldiers kunga kunga Kyagulanyi kunga kunga nasa na kunga kunga nasa na kunga kunga nasa na kunga Erinnya Kasozi Hamza eyewa ekitiibwa ky'okubeera nga mperekerako president era nga nze muvugiriza wa president ku ngendo ezikuba zitalaze. People power, our power. Kunga Uganda kunga kunga Uganda kunga kunga Kyagulanyi kunga kunga Kawempe kunga kunga Kawempe kunga. Amanya nze akampulira je walakira muzukuru wa Kayira Gajule banaye president nzikiriza twaro mukisa guno kujukize ntulina olukiiko lw'ekika era okubayo okujja kutuyisa kujja kuyisa olukiiko ekitiibwa ekyamaanyi ennyo. Akasembayo bakansalazi enkya tulinayo kanso banaye era komanda zake yatulagidde overall ziveeyo ataze ne overall ya ready kanso banaye tujja kale. I think that's it. Ono yasembayo kunga NUP kunga kunga Uganda kunga kunga lanachira kunga. Erinnya eryange sebo Mr. President nze Nanyonga Rashida Musoke
nze deputy mayor wa Kira municipality omulwanyi Namige ow'Ekira Ssebo. Mulide Nanyonga kunga Nanyonga nawe omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala. Kunga Amakinde Sabaga kunga Uganda kunga. Sabo Mr. President, nze engineer Semwanga Godfrey Kabuzi lyako olabe meya wa Makinde Sabaga. A people power, our power. Erinnya Semindi Salim, mayi w'ekibuga Kalamba mu Butambala.